Erinnya lya Yesu Kristo lyebazibwe. Nkulamusizaako gwe nnyabo naawe ssebo yonna gy'osinzira okubanga owulira ekigambo kya Katonda kino. Amannya n'eddoboozi Samuel Baker Makubuya omusumba, ate nga nze olwaleero Katonda gwawadde ekisa okwogerako gy'oli mu mulembe ogufaanana bwe guti. Olunaku lwaleero nzize gy'oli nga njagala okuwa ekifaananyi ku kye bayita obwakabaka bwa Katonda. Njagala okusiigira ekifaananyi nga nkuyigiriza obwakabaka bwa Katonda. Njagala kuwa introduction ku kye bayita obwakabaka bwa Katonda olw'ensonga ze njokuwa nga mmaliriza obubaka bw'olwaleero, naye ng'omukkiriza kikukakatako nnyabo naawe ssebo okutegeera what a kingdom of God stand for, or what does the word kingdom of God means. Kikukakatako okutegeera obwakabaka bwa Katonda kye ki, kubanga ne mu ntandikwa y'okukkiriza ku okulokoka obeera omwana wa Katonda, enjiri eyogerwako mu Bayibuli eteekeddwa okubanga yakubuulirwa, eteekeddwa kubanga ya bwakabaka bwa Katonda, kubanga ekyawandiikibwa kinnyonnyola nti enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda bw'erimala okubuna enkomerero z'ensi, Yesu Kristo alyoka akomewo. Ekitegeeza ekirina okuba nga kitambula buli ku makya mu ttuntu n'olweggulo, mu byalo n'ebibuga, obubuga n'agabuga, amawanga n'amawanga, ensozi, ebikko, ennyanja ne ku lukalu, eteekeddwa kuba njiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Kati obwakabaka bwa Katonda buno toteekeddwa kububuusa maaso. Toteekeddwa kububuusa maaso olw'ensonga nti Yesu bwe yali ng'akola obuweereza bwe wano ku nsi, okusomesa kwe kwonna kwali centralized ku bwakabaka bwa Katonda. Yakwetoololereza, yakwata bwakabaka bwe yannyonnyola. Proverbs za Yesu zonna zaali zidescribinga bwakabaka bufaanana butya. Obwakabaka bwa Katonda bufaanana bwe buti. Obwakabaka bwa Katonda bufaanana bwe buti. Kya nnaku nnyo nti tuli mu mulembe ogufaanagana bwe guti, ng'abantu bategedde nnyo ebikolebwa mu bwakabaka okusinga obwakabaka. Okugeza, otegedde nnyo nti Mukama waffe yeebazibwe bamukugamba Mukama waffe yeebazibwe oddamu nti amiina. Naye Mukama waffe mu kapasite obwakabaka bwe bumunnyonnyoleramu weetaaga okumumanya. Otegedde nnyo nti omuntu akuŋŋaana n'ayigirizibwa ekigambo, omuntu asaba, omuntu asiiba, omuntu awaayo, omuntu aweereza, naye okuweereza nga gavumenti gy'oweereza tonnagitegeera, oyinza okusanga obuzibu. Oyinza okusanga obuzibu. Naye buli lw'obeera omwegendereza, omukkiriza atakkiriza, era omukkiriza atatambula na mbuyaga na binyumu, naye ng'ekigendererwa kyo kusikira bwakabaka bwa Katonda, oteekeddwa okuba nga Matayo essuula y'omusanvu olunyiriri lwa 21 walusoma n'olwekkaanya bulungi n'olwekkenneenya bulungi. Yesu we yagambira, we yakolera statement etaliimu katijjo n'abasinza n'abagobamizimu n'abaweereza, n'agamba nti mulijja gye ndi ne baga sibamanyi kubanga mwagaana okuyigirizibwa kwange era n'okugoberera ebiragiro byange. N'abagobera ebweru tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Muli bajeemu. Ekitegeeza n'obusika bwe tukolerera n'eggulu lye tukolerera kuyingira bwakabaka. Lowoozaako ku nsonga eyo nga ebbanga ly'omaze mu kulokoka kwo n'abamu enjiri eno eyinza okuyigiriza kuno kuyinza okuba kukusanze oli ku level eyo, oli muweereza, naye ekibuuzo obwakabaka bwa Katonda obutegeera kyenkana ki? Kubanga wootuukiddwa okuweereza wandibanga oweereza gavumenti etakumanyi nga naawe togimanyi, wabula ng'oli mu kikwate. Kati guno omukisa gukozese owulirize obubaka bw'olwaleero era ofunemu okuyiga. Njagala ndi wano kankuwe concept ey'obwakabaka bwa Katonda. Understanding the concept of the kingdom is the foundation for understanding God's purpose for humanity. Many people approach
approach God through religion, traditions, and rituals. Yet, the Holy Scripture reveals something deeper. God operates through a kingdom system. A kingdom is not merely a spiritual idea. It is a structured system of governance. Without understanding this system, one cannot fully grasp the message that Jesus Christ came to preach. The central message of Jesus Christ was not religion, but the kingdom of God. To understand God's kingdom, we must first understand what a kingdom truly is. Okutegeera obwakabaka bwa Katonda oteekeddwa okusooka okubutegeera kiki butegeeza ddala nga si kufumiitiriza si kuteebereza. Mu kino ntegeeza ki? Nti abantu bangi bajja eri Katonda nga bajja eri Katonda nga bayita mu madiini gaabwe, abalala bayita mu buwangwa bwabwe, abalala bayita mu bulombolombo bwabwe, naye ng'ate ebyawandiikibwa bitukakasa bulungi nnyo era nga bitubikkulira nti tekinakakwati obuwangwa, eddiini, obulombolombo tebibangako kitundu oba kkubo oba avenue etutwala kutegeera bwakabaka bwa Katonda. Era obwakabaka bwa Katonda si kiri awo, si birowoozo bya mwoyo nti biri awo. Obwakabaka bwa Katonda nkola ey'obukulembeze. Obwakabaka bwa Katonda bukulembeze obulimu emitendera. It is a structured system of governance. Bukulembeze obulina emitendera already egiriwo. Bukulembeze buli lw'oyogera obwakabaka bwa Katonda otegeeza obukulembeze obulina emitendera gyabwo. Era watali kutegeera bukulembeze buno, omuntu tasobola kutegeerera ddala makulu ga kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'ate ebyawandiikibwa byonna binnyonnyola Yesu Kristo teyajja kwogera ku ddiini. Yesu talina ddiini gye yayogerako, talina ddiini gye yabuulirako, talina ddiini gye yaemphasizinga. Muntu yenna eyatondebwa Katonda ku nsi alina omubiri n'omusaayi n'omwoyo okukkiririzaamu era okusinza. Wabula Yesu emphasis ye yali ku bwakabaka bwa Katonda. Yali annyonnyola nnyo ku sisitimu eno ey'obukulembeze eyita mitendera. Omwana w'omuntu mwayita okukolagana, okutegeera, okuwuliziganya, okuweereza n'okusinza oyo omutonzi we Katonda, so si ddiini. Era mu buufu bwe bumu obwakabaka bwa Katonda kye ki? A kingdom of God is a governing influence of a king over a territory, impacting it with his will, purpose, and intending, producing a culture that reflects the king's nature. Obwakabaka bwa Katonda buba bufuzi obwakabaka eri amatwale ge n'ebigendererwa okutuukiriza okwagala kwe n'ebigendererwa bye, n'okuba n'abatuuze be abalina embala ye, era nga n'embala yaabwe eriflectinga kabaka oyo. Kakati obwakabaka bwa Katonda omukkiriza yenna, omaze emyaka emeka oli mukkiriza, omala obudde osaba, naye oteekeddwa okuteeka essira na bino okubitegeera. Era bw'ojja oyiga ojja kukizuula nti kino kitubikkulira nti obwakabaka bwa Katonda, the kingdom of God reveals the authority in action, government in operation, influence in manifestation. Mu bwakabaka bwa Katonda, obwakabaka bwa Katonda bulabikira mu bitendera gino esatu. Obuyinza, kubanga Katonda ye muyinza wa buli kintu, alabikira mu buyinza. Let there be, buyinza. Ayogera kibeere ne kiba, buyinza.
obwakabaka bwa Katonda bulabikira mu bufuzi bwe, mu bukulembeze bwe. Government in operation bw'aba akola emirimu gy'agikolera mu bukulembeze. Obwakabaka bwa Katonda bulabisibwa mu kulabisibwa ebintu bya Katonda teboogerako byogere. N'oyita Yesu ng'alinga omufu, n'oyogera ng'olinga eyeeyogeza wekka. Obwakabaka bwa Katonda bulabisibwa. Ebyawandiikibwa bibeera biramu era birabisibwa. Ekigambo kya Katonda kiba kikozi. Kitegeeza obwakabaka bwa Katonda bulabisibwa, bwayogera n'okukola akola. Kale abaagalwa ba Katonda, ensonga zino nkulu nnyo era nnene nnyo mu bulamu bwaffe obw'okukkiriza Katonda. Ng'oggyeko okukuba aleluuya, ng'oggyeko okusinza n'okutendereza bye mukola, obwakabaka bwa Katonda obumanyi, obutegeera. Omanyi ebikola obwakabaka bwa Katonda? Omanyi ebitegeeza obwakabaka bwa Katonda? Gw'okimanyi byonna by'oyimbira oyimbira oyo kabaka, naye omumanyiiko ki mu bwakabaka bwe? Ng'oggyeko okuba nti osinza Yesu anaakuwonya endwadde, osinza Yesu anaakuwa omukisa, osinza Yesu akuwe by'obubazaako, kabaka nga tonnamusinza lw'ebyo by'osuubira nti abikola. Ye kabaka omutegeera, ye obwakabaka bw'obumanyi, omanyi obufuzi bwe we buli ne we butali, omanyi operations ze we ziri ne we zitali. Kale ekyawandiikibwa kituukirire nti abantu ba Mukama tubuze olw'okubulwa okumanya. Abantu ba Mukama tubuze olw'okubulwa okumanya. Mbakubiriza abooluganda okuyimba, okutendereza, okukola byonna by'osuubira naye nga gw'obikolera tonnamutegeera, kyabulabe nnyo, kinakuwaza. Lowoozaako olunaku lw'olituuka mu maaso ga Mukama nga tewategeera bye wayina kukola, kubanga bw'oba totegedde concept ya bwakabaka bwa Katonda, nga tolina kituufu ku bwakabaka bwa Katonda, kkiriza tojja kuyiga kusaba bulungi ng'obwakabaka bwe buregulatinga okusaba okulina okubeera. Na kino kimanye, tojja kuyiga kukolagana bulungi ne kabaka kubanga tomutegeera. Tojja kuweereza, tojja kuba muweereza aweereza ebituufu oba mu mpeereza entuufu, kubanga mu bwakabaka buli ali mu bwakabaka akola lwa interest ya kabaka, akola ku lwa opinion wa kabaka oba lwa decision ya kabaka. Kabaka yasalawo. Kati kabaka asalirawo obwakabaka mwoweerereza tomutegeera, tomanyi kalicha ye mu kuweereza, tomanyi kalicha ye mu kusinza. Bamusinza batya? Bamusaba batya? Bamuweereza batya? Batambula batya naye oli mu bwakabaka mwokubira aleluuya, mwokubira engalo, mwozinira amazina. Kirungi nnyo okutta ku bigere oddemu weebuuze obwakabaka bwa Katonda bwe buki. Kyekindeese olwaleero nkutwale nkutambuza olugendo luno ofune okumanya kw'obwakabaka, otegeere kabaka waabwo, ate oluvannyuma tulabe nga tutransforminga obulamu bwaffe, ng'obulamu bwaffe bukyusibwa Katonda, kubanga ekyokulokoka wakola kirungi era ne Mukama kimusanyusa. Ayagala abantu ffenna okulokoka n'okutuusa ku ddaala eritegeera amazima, amazima gatufuule ab'eddembe. Weeyisanga omwana w'obwakabaka? Lwaki weeyisanga ow'ensi ng'ate akamwako kaatula n'ensinza ye ewuliikikanga omwana w'obwakabaka bwa Katonda? Kubanga tonnasomesebwa bwakabaka. Buli bwakabaka bulina emizizo gyabwo, buli bwakabaka. Era bwe tunaayiga, bw'onojja oyiga awamu nange ku nsonga eno ey'obwakabaka, ojja kukizuula lwaki abantu tebatransforminze bulamu bwabwe, lwaki endowooza tezizibbwa bujja.
tojja kuleeta ndowooza za nsi ozikolere mu bwakabaka bwa Katonda olowooze nti binaatambula. Kale n'ebigambo ebyo bw'oba oli eyo nga tolokokanga, kkiriza Kristo abeere omulokozi w'obulamu bwo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, teri alisikira bwakabaka bwa Katonda okuleka ng'alokose. Kale n'obusika bwe tukolerera kusikira bwakabaka, y'ensonga lwaki nvuddeyo okuteeka essira okunnyonnyola ku bwakabaka kye ki. Bw'oba oli eyo ng'owulidde okulungamizibwa kw'ekigambo kino oba ng'ozze owulira bakubuulira, kkiriza obeere omusika w'obwakabaka bwa Katonda, otwale obulamu obutaggwaawo ng'ekirabo. Agaba kyabuwa senga oba okkiriza n'olokoka. Bw'oba gy'oli ddamu ebigambo bino, gamba ayi Mukama, nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Kristo kundokola. Nyweza ngatta ku booluganda abananjigiriza empisa zo n'ennono zo, kinyamba okutambula ng'omwana w'obwakabaka bwa Katonda. Ne bw'olidda okukima ekkanisa etaliiko bbala n'olufunyiro nsangibwe nga nsaanidde. Weebale Yesu, weebale kuwulira kigambo kya Katonda. Tusisinkane ate mu kuyiga mu kitundu kyaffe ekiddako. Shalom.